Najja ne mpa security alert. Ne mbagamba nti amasomero ganaatera okuggulawo. Ne Museveni ateeseteese okutigumbula abaana bammwe okubatemaatema, okubookya n'okubakuba amasasi live bullet. Naye nali ŋŋaanya obba wa security ne bagamba haali security alert eno munaagisobola, munaagitegeera. Nasooka baga security alert munaagikkiriza, munaagitegeera, nakyogera n'ensooka nali ŋŋaanya oginha. Bannayuganda nga bamanyi okutegeera kwabamu si kwangu. Nabagamba ne munaagitegeera, munaagisobola. Nasooka ne neesika ne ŋŋaba abantu bengenda okuga ebintu bino banaabiteeka mu mutwe ne babitegeera. Nasooka ne bagamba security agengenda ofulumya munaagitegeera, munaagiteeka mu mitwe gyammwe ne baga eyinza obabeerera enzibu okutegeera. Naye nga nze bwe nkola nti ebintu bye mbyogera ne biteekayo ne bagamba Museveni nga bakagula amasomero agenda kusindika ba M23 bajje batemeetema abaana bakuba amasasi oba bookya amasomero. Ne mbaga bajja kikola misana. Ani yaliko bwe nabagamba security alert eyo. Nasooka kwesekanga mmanyi temugenda gikkiriza. Ngera bwe mbagamba ne muga nabaga nti eno yo muyinza obutagikkiriza naye agenda bakola ekikolobero. Ne mpa security alert nze ne ŋŋenda. Bwe namala okugenda ne nkiwa obudde kituusewo olwaleero. Kati njagala kuwabya Museveni muggyemu akapale k'omunda nkateeke wali. Ensi egenda kutegeera. Samawulidde muyinza okugamba nti tusala omugambo naye ffe ebigambo tebiba byaffe, tubaawo kubanga tugaba tuusaako nti yali yakyogera era yali yawooninga era nti okusinziira ku biriwo nga woobiraba omuntu ono eyakikoze omukulu Christopher question mark eri nnene nnyo teyavuddeerimedeko nti okufa kw'abaana anti mwandibameko banne era bagamba nti omwami Christopher Okero eyassa abaana bano abantu bagenze nga babikubamu ebituli nti ekisooka mbu essaawa gye yabadde ayina eraga nti wa security balina ebintu bingi ebibatunuulidde ne bagamba nedda kintu kino kyandibanga kyabadde kipulaninge. Ndabyekawo nga eyewitness ng'agamba nti omusajja ono mbu ticha yakoze statement eyo mbu yazze ng'agamba nti azze ayagala kuwandiisa mwana kyekyavuddeko ndowooza ne bamuleka n'ayingira ate mbu olwayingidde ndowooza oba yabadde asoma mbeera n'afuluma kwe kutandikira ku baana babadde awo nga bali ku byesuubo bazannya. Ebibuuzo bikyali bingi naye nga nsante kaakati ebigenda mu maaso biri bwe biti. Museveni yatugumbudde bannayuganda abaana abato mu balabi naye kyewuunyisa nti amawulire nga tegannabeera ku radio wadde TV za Uganda gabadde ku CNN wawawawa. Ngenzo laba nga bonna abatugamba nti tebali mu byabufuzi nga ne Muhoozi naye atwitinze kiki kye babala nti buli wobadde otunula e Uganda babadde boogera ku byabufuzi nanfuga mbi ya Museveni nangeri gye yatugumbulamu bantu. Kati Museveni abawa topic of discussion nti bw'otunula e Uganda oyogera ku musajja yayingidde essomero n'asalaasala obwana obuto. Ebyo byonna sikuriputi eziwedde emirimu. Kati tugende tusitoominge buli mukutu omunene ogwogera ku nsonga zivuguddewo e Uganda eziguddewo ez'omusajja atemudde abaana eggaba. Ensonga ezo tuzibuuse ensi. Osegedde njagala mukitegere nti media erwana nnyo olutalo kyovulaba Museveni agifokasingako nnyo yensonga lwaki bwe yakwata akasente yakaleetana mu lujjudde kukawa ba media buwumbi 5 naye ng'abadde ng'abawa ebbanga lyonna. Kati njagala mutegeere ebigambo bino nti kino ekintu Museveni yakibaze nga bwe babadde nga babibale. Ekyo nkubuulira eva buli we tubadde nga tuva mu kalulu nga bakulaga nti simanye Kasese waliwo abaana abawala ab'essomero bye bafumise ebiti. Ngeno kikola amawulire nti abaana b'essomero e Kasese babafumise ebiti mu bukyala ne bifulumiramu muki
olw'okuba ensonga ezo twazibuusa bannayuganda ne tutegeeza bannayuganda nti Museveni yabikola ku luno akuteereddewo n'ow'okukwata nti yono otegedde era agenza okukola ebikolobero bye nga waliwo escape alina engeri gy'agenda okivaamu oyo bateekwa kuba bamugje na mukomera okumukozesa ekyo bwe kitaba ekyo bamuwadde sikuriputi nga balina bye bamusuubiza otegedde poliisi yabaddewo mu bwangu ago otegedde olabe Uganda bannayuganda bakuba muntu abbye kasimu nga abbye akasimu ne bamuteekako ekipiira ne bamwokya olwassa muntu tabaddeko wadde n'ekisagu kitegeeza ne bano abasoso mulaba babadde nga bamuprotekitinga mu ngeri y'okwefuula nti nabo bakoze eki mu ngeri y'okwefuula nti nabo balumiddwa kyakoze kumbe bo babateekawo nti just in case abantu bwe baba baagala omubuukira okubaako ne kye bamukola mwe mulina omuprotekitinga nga muteekawo embeera nti tugenda mukwasa poliisi era ne poliisi ezza amangu ago ngenza okubiraba muhoza atwitinze nti oyassa abaana tugenda fuba okulaba nga tumuteeka ku kalabba otegedde njagala mutegeereze sikuriputi z'abasajja bano ebijambiye ebyatematemanga abantu e Masaka olw'okuba twannyonnyola bannayuganda Museveni n'akitegeera nti eyo tteeke takyasobola girimbiramu bantu owulira njagala mutegeere ebigambo bino wallahi ebyo ebintu bw'obiraba biri planned by Museveni nga tekiriko wadde okubuuza nga bwe yakikolanga buddo amasomero nga gajja nga bwe yakikola Masiro bwatyo bwajja abikola abateerawo ekiboozi nga mu butuufu kiyinza okubavaako muyinza okyogererako emyezi 3 bagenda tandika okugamba ate ono gundi yamunyiiza ate gundi yamunyiiza njagala otunuulire wegendereze ba propagandist ba Museveni e Uganda ba YouTuber bagenda tandika mbugundi yamunyiiza kati nanyiga nagenda nasala bagenda kukutegako ekiboozi muleme kufokasinga ku bubbi bwa Museveni bwabbye bantu ngeno wabawa ebyokwogerako bwali mu kumenya amayumba g'abantu business z'abantu ku makubo mbwanti abo batundira ku makubo twagala kutereeza kibuga babawa byakwogerako kyokka be bamenya ku makubo oba be bagoba ku makubo bebocheza business bebajjawo business zaabwe mbwate banenya Kyagulanyi olinawo amatukeeri mbwanti bwe Kyagulanyi watugamba tubikukwase ne tubikukwasa kati tutuno tuli mbonaabona nze nompa Kyagulanyi nyinza omutuga musima nyinza kukatta akasajjako ng'olabira ddala sikuriputi ewedde emirimu kati tugende tustorminge emikutu egyo gyonna eminene tunnyonnyole ensi kubanga yeffe bannamawulire baffe yeffe alamu ebuulira ensi biche bigenda maaso ebituufu ewaka bannamawulire amawulire gonna baagagula njagala weebuuze ekibuuzo Museveni bwe yatugumbula abantu ewa Muwanga Kivumbi wabirabako ku CNN wabirabako ku mawulire gali eri amanene naye ssebo gye bisoose kitegeeza baakipulaninze ne bakwata buno obuwala bonna obubadde bulaga nti tebuli mu byabufuzi ne bukyogerako Buseira Gasumba bonna bwanguyiddewo ekintu kyabwe baakipulaninze kubika mawulire na kubika Museveni bikolobero bye yakola bannayuganda na byabakola abantu badde mu mbeera zino eza bulijjo ti bannayo omusajja yessa abaana b'abendi kati mu abakyala abasomesa abaana oba abazadde ebyo bye bigenda ofuuka emboozi bannanga akaana kange olabye omwana bakasanze basanze abaana b'abantu ku ssomero ne babatugumbula bannanga akaana kange kukana ekyo kye bakuleseemu era kati emboozi ezigenda obeera mu bantu eno Museveni ng'alayira wetuli nti ne twiti ya muwozi bagyebuzaako kubanga omwana agenze nakola statement n'agamba bukyanga Uganda efuna ebikangabwa waneeno ebintu bibaddewo nti naye omwami oyo abadde tavangayokko yadde olunaku n'olumu nti ojja kuwulira nti atwitinze oba avuddeyo nayogera ku kino nti naye kyaleero ekyabaddewo kyo kyewuunyisa. Tubadde tukyali awo era nga tukyali ku bino tukubaganya empawa ate ne zireeta abakyala abambalidde omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga boogera ebitakwatagana nayo naavuddeyo n'abaanukula. Manyoko olimu Amerika yasamirira Bobi Wine zawatama bwana wakusanga Bobi Wine vayo gye wekwesa oyo mereza abantu kubikwasa Kyagulanyi alirudda wanga batikola bwe alirudda wa
aliruddawa abakulumi bwe tuli ali mutukolera vidiyo ng'abaana be bali mu Amerika ku bisaawe ekimala tukoye banyiranize tulimu tuli muloni sente zonna bazitudde wakitemu twesonyi wakitemu tulaga tuli bamulekwa bali ku bizinesi zammwe bamenya baani abamenya Museveni ata akutunuzzaamu kamera akugambye oyogere ebigambo ebyekisiru nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutama ekyo kitegeeza ki nti osigala wekka mu bbanga kiri ekyobugagga kye tuyina nti bannayuganda newankubadde tubadde n'okunyigirizibwa naye nga kati saawa zino tuli wamu tuli kimu olabye otandika okweyawula bakunyigirize ng'abalala tebanyega era nga obukodyo bwa Museveni bwe bubadde nga bukola osegedde gw'oli mu kamera bakugambye Museveni agenda kukuyamba akuwe gwe baba bamenya bizinesi yo kaaba bwoti obikaabye byonna naye tuyinayo bannammwe abaabikaaba ogwasooka era tebaafuna kubanga ebyo si mmwe mu bisooso bikola agogo ge mazima temuli mu pulogulaamu za musajja oyo kubanga bino byakola tebigenda kukoma ku batembeeyo kubatundira ku nguudo bigenda mpaka batandika okwekwasa nti gwe tewazimbira muki tewazimbira ku pulaani oba okategedde ogenda kutuuka akaseera ng'obulamu tokyabwagala oyagala kwetuga naye ng'akaseera we twakugamba nti mwana tuyimirire ffenna twerwaneko twejjeko akasajja weesibira mu nnyumba tewafuluma osegedde embeera egenda kukufuna agogo ge mazima ate byali badde waasi nnyo senga Robert Kyagulanyi Ssentamu tewamufuna ako nkakubuulira okubaawo kw'omukulembeze waffe byebimu bye bataataamuko bye batakola waliwo bingi nnyo bye baalikoze senga taliiwo ekyo nkikubuulira baakuleetera Jennifer Musisi ebiseera ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu byabufuzi bye bakola kati era ne kululi bye baakola kati sawa zino bagezaako kulowoozesa nti sawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu yabireese bye baakola ku Jennifer Musisi sawa zino bye bakola si bwe kiri kati obusiru obukuyigga n'obwavu manyi obwavu bulobera omuntu okugeziwala atuuka akaseera ng'alowooza ku ki kyateeka mu lubuto kati we bakusuubizaayo ebyobulimba nti anti we mujja ne mwogera bwe muti mu kamera Museveni agenda bayamba gw'olaba mukisa naye nga bizinensi yo ate Museveni yali mu kugimenya okategedde ng'ate talina kyagenda nakukuwa ne bw'aba alina kyakuwa akuwa ku bbanja ogenda tambulira mu mabanja okategedde ogenda kutuuka akaseera bw'obeera toli mu pulogulaamu za Museveni nga toli connected ku Rwanda gano ge mazima nga toli connected ku Rwanda n'emirimu emirungi bakima omuntu aveero ali e Rwanda ne bamukima najja akole gwe n'osigala nga toyina mulimu toyina kyogenda kukola kyokka saawa zino ekifo ky'okugamba nti akatubeere unity we kuba kubonaabona tubonaabone ffenna naye nga tuli wamu mpaka lwe tunejjako omusajja oyo bakutaddemu ekigenda okutwawula buli woyogera ku musajja oyo ensi ekukyawa kitegeeza ki nti oba naaba bakutulugunya bano banno bajja kugamba oba babimenya babimenye kubanga bisiru olabye bw'oyambye Museveni okutuukiriza okudividinga eggwanga ng'oli mu kwogera ebyekisiru byakola kati yabikola ne ku mulembe gwani yabikola ne ku mulembe gwa Jennifer Musisi Kyagulanyi yaliwo mu byobufuzi anseri nti teyaliwo ye yabireeta anseri nti si yabireeta kati sawa zino bakugambye nti gwe weekwase Robert Kyagulanyi Ssentamu oli mu kamera oli mu kwonoonera banno abalala abamanye bigenda mu maaso nabo basiga ekifaananyi ekiraga nti nabo bali mu kwevuma Kyagulanyi bamwevuma kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba nti munange gwe tuula butuuzi kalira nywera byonna tujja kubanga tubikuwa nga tuyongerayo mawulire ag'enjawulo yetukwalabye omukulu Deo Akiki yakuziddwa naye okuzibwa kwe kuno bagamba nti
mwandibaamu ebirala byababiikiriza era okusinziira ku omukulu Fred Kajubirumbuye nga bulijjo tica ye abeera amaze okuganoonya era abeera amaze kubanga information yonna agifuna era mu bigambo bye agambye bw'ati olw'okuba nti aliko sanctions asobola kujja mu America kati addidde namba 2 we ow'ekyama Dewa Akiki n'amufuula military ataki n'amusindika mu America agenda abeera nga military ataki ku embassy eyo nga buyoko yagenda okubeera coordinator kuba operative bonna ba ESO ne ba agenti baba bagenda omuyambako okutuukiriza mission yaabwe enkulu baagala kukumizisa muso ng'oli mu ggwanga lya America kyekisindisiza Dewa Akiki yeeyawuddemu nga bonoga nti nkoze photocopy n'akola photocopy ye ne yeeyawulamu n'asindika Dewa Akiki ajja akolenga operative ne bannaabali eyo. So Mr. President, already abantu nga 7 before Dewa Akiki okujja abantu already 7 aba ESO basindikiddwa dda ne bajja mu America batandika okutambulirako information bagenda bagifuna kuba individuals abamu abakulirayo bamanyi entambulayo abamanyi ne wobeera na buli kimu ne programs zogenda okukola abo bagenda bawa abasajja bagenda bawa information n'entambula gy'otambula kati bano bagenda okubanga batambulira ku trade okubanga bako trading okunoonya mpaka banakufuna. So Mr. President, wonna woli njala kutegeeza wegendereze nnyo entambulayo endyayo n'abantu bosinkana jjukira ne tiimu nkidda mu America abantu bananfumako buvumi leadership team yonna eri mu America nfu we tuli ndowooza mubiwulidde nze neeyongera okuba nga nkuleetera endowooza z'abantu nga bakubaganya empawa ku kintu ekyo ekyabaddewo bannange ekikangabwa kyamaanyi nnyo naye kyalesa ebibuuzo bingi nenga ansantini bana abaana bafudde mu balaba nze nga nze mbuusabuusa bagamba waliwo ekitagatta naye waliwo ebitagatta mu nfa z'abaana bingi nnyo. Ono omusajja abadde abeera eyo gye bassa abaana abo ku kyalo okwo kyekisooka ye ku baana abafudde ayinako omwana abaffe kuva ddi accident ezizze zibeerawo e Uganda abantu bwe bazze batta oba abagiira mu mayumba kuva ddi mazima ddala abantu ne bafuna obuzibu muhozi n'apositinga bana waliwo ekintu kye babisse e Uganda awo ekyamaanyi nga bana bakoze nga saddaaka tuteeke waaga media zonna kati zidduse ziri ku baana kaga abaana b'abandi bafudde naye ng'ekoze nga diversion ekyo muteeke waaga mujja kiwulira mu maaso eyo kati media platform zonna TV zidduse eri kyemulika essaawa zino okuggyako waliwo n'ebibuuzo ebigenda mu maaso bya mirundi egi ekya Mirembe n'ekya Balista Timo siri kyali wa Balista Timo naye mwapuliddeko nga njogera ku bintu ebyo abantu abategese ebintu bonna ogenda otunuulira beenaalemu Timo ayise ku kisaawe TV ezimukyaza zonna zeenaalemu balina engeri gye bapushinga Timo naye waate afune buzibu weebereremu mwana nsobole kwagala yekugwa ku bbwa nsikulinaako buzibu naye kino ekintu ky'abaana kiriko question mark muhozi abadde Bobi Wine ataddeyo ng'akubagiza ne muhozi n'ateekayo kati TV zonna zakyuse naye ebibuuzo bingi ansa ntono ebyo byange eŋŋanze ewe ziba nga diversion kati zitwala bulamu bw'abantu awe tuli Uganda buli muntu tali safe. Kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abenga abawa ekyomula ekirungi. Omuntu ayinza okwebuuza amawujje abaana abato ku myaka emito batalina gubasobeza obusungu bwaki? Obusungu bwaki? Tugamba obusungu babulina ku nannyini ssomero gwe baagala nti essomero liggwe baleme okuba nga bamuleetera abaana. Obusungu babadde balwina ku tica omu. Ebiboozeboozi byabadde bingi. Waliwo yasoose n'atulimba
oba n'agamba nti omwami yakikozerwako babamuomya omulimu. Ate tuwulira nti yazze ng'alimba nti alina omwana gw'ayagala okuwandiisa. Olwamaze n'afuluma. Mu kufuluma n'atandikira awo ku baana ababadde weeru. Naye omutima omubi gwaki? Uganda mwe tutambulira kyonna kye kiri Katonda yamanyi. Naye ye Muhoozi agambye nti oyo bamuttirewo. Agambye bamutte. Tujja kulaba oba binaagwa bitya oba binaakomenkereza bitya, naye mawulire si malungi. Oli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kubeera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe, tovaayo.